nenga tebawangala mu relationship. Those celebrities. And by the way, njagala nsinzire kwene mbozo okwogerako ne bafanzi b'abaserebu bano. Tolowooza nti bw'oba osobola dating omusajja wo ne mmala omwezi gumu. Serebu wanjawulo nnyo tebamukyawa. Mukisusa nnyo. I think balabyeko Sharita akantu ke kabadde bambikatambula she's crying. So okay. That is kale kasooka twaleko baserebu abaali baddeko mu relationship but they are normal. Let's see that. nga baserebu abamu bagenda maaso n'okuwasa abalala n'okufumbirwa tusazeewo tukuleetera abamu ku baserebu abazi bafumbirwa mu bufumbo obutukuvu wabula ate ne babuvaamu katandike ne mwana muwala mu 19 ne munne Dax Cartel bano baagattibwa mu mwaka oguwedde wali ku kasozi ekibuli naye era obufumbo bwabwe tebwawangaala nga kigambibwa nti kati mu 19 ali Dubai. Rebecca Jingo ono munnamawulire ate muyimbi naye yagatibwa n'eyali mukama we Joel Isabirye bano nabo obufumbo bwabwe tebwawangaala wadde nga bwali bwampeta era babuteekamu ssente ne ku reception bajjira mu nnyonyi. Judith Babirye ne Honorable Paul Sebulime Musoke bano bonna baali babaka ba paalamenti wadde nga ku mukolo gwabwe abantu batandika okuba ebituli mu bufumbo bwabwe mbu tebujja kuwangaala. Ssaalongo tawasa mulongo wano mu Buganda tugambe nti kye kyabaawula. Katudde ku musumba Alozias Bujingo ne mukyala Teddy Bujingo bano nabo baagattibwa mu bufumbo obutukuvu kyokka omusumba Bujingo yavaayo n'atutegeeza nti empeta kyuma buuma tekirina mulamwa bamala emyaka 29 mu bufumbo bwabwe era nga kati we twogerera Bujingo ategeka mbaga ndala ne mukyala omupya Susan Makula Nantaba. Julie Mutesasira ne Pastor Steven Mutesasira nga bano bo bamala emyaka 13 weddu mu bufumbo bwabwe naye era bwasasika olw'ensonga ezitamanyikibwa. Farida Nakazibwe ne Omar Sali obufumbo bwabwe tebwawangaala wadde nga bwali Dubai tugambe nti emikisa gy'abajjajja tebaagifuna. Sharita Mazima Wanvu wadde ng'ono abasinga obungi twamumanyira nnyo ku linnya lya Sharita Mutaawe kuba lyali erinnya lya bbaawe ye yali Mutaawe Richard naye bano nabo era tebaawangaala n'okwawukana kwabwe kwali mu kkooti. Ajat Stasha Mayanja ono ye nga azze akola okwanjula okw'enjawulo n'okusembyayo yakukola ne Haji Abbas Mubiru naye era obufumbo bwe bukyagaanya okutereera tugambe nti kati oba yabivaako kuba tannatulagayo mulala. Mu balala abaawukanye mwe muli Silver Kyagulanyi ne Julie Naziwa, Irene Namubiru n'omufalansa we. Obufumbo si kintu kyangu wabula ate waliyo era abamu ku abo ababunywereddemu nga Bobi Wine ne munne Babi Kyagulanyi, Irene Namatovu ne Geoffrey Lutaya n'abalala gye bali baserebu baffe ababuwangaaliddemu naye era n'abatabuwangaaliddemu tetubasalira musango kuba obufumbo si kintu kyangu. Tusinkane olwokuna olujja ng'ate tubaleetedde emboozi yaffe endala. Oh, thank you, Lazia. That was beautiful. Yes. Nenga ate bambi balekerawo okujajinga ba celebrities bano nga gwe bwofuna akalenzi ne kakumenya omutima oba n'ogamba nateeba bubi ne munnowo bw'abeera ekyenjawulo nti omulaba wa akumawulire n'ogamba banaye nakazibwe naye muntu things happen. Before we go for the break, I think twabadde twabasuubiza emboozi ya Babi katusooke tugibawe to connect us to the break.